Speaker talina kyakwekwasa kirala kyonna alina okulaba nga mu nnaku 14 motion agiteeka ddape kati wetwogerera ebula ennaku 10 naye tuwulidde okunyolwa nti ennaku 10 ezibuzeeyo Speaker tanafuna budde kufulumya ekirangiriro ekitegeeza Parliament mu butongole nti mu lunaku z'omwezi bweziti Parliament egenda kutuula eteese motion y'okujja obwesige mu bakamisona baffe Honorable Mathias Mpuuga. Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Kakati nga bw'owulidde mu katambi ako bigambo bingi nnyo bigenda mu maaso sayidi eyo eya Parliament. Ensonga za Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Esther Akampulira ne Prose Afoyokyani abano abeegabira abeegemulira sente ez'omuwi w'omusolo birabika nga biwanvuye. Jjukira emabega kaawo nga bwe twakugamba Theodore Ssekikubo nga bw'omulabye ye ne banne ba Saro Pendi ba Joseph Gonzaga Sewungu n'ababaka abalala baali nabo mu nsonga eno ey'okupetitioninga ba commissioners bano abana abeegabira sente ey'omuwi w'omusolo gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza Speaker Anita Amongo ensonga alabika atandise ogyekweka. Ennaku zino Thomas Tayebwa yakubiriza Parliament eyo ensonga ng'ogitadde ebbali. Speaker Anita Amongo talabikako ebyo byonna ogenda bimanya mu mboozi eno gye nkuleetedde olunaku olwaleero. Omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga obuli bw'enguzi sente y'omuwi w'omusolo gye yeegabira n'ebintu ebirala birabika bitandise okuba nga ate bimuzaalira ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Omubaka Theodore Ssekikubo avuddeyo nannyonnyola obuzibu obuli mu nsonga eno. Bannayuganda bangi balabiddwako nga nabo bakomplaininga ku nsonga zino nga bwe zigenda okuba nga zitambula, naye nga bwe nkugambye Naalongo Anita Amongo alabika nga Parliament ateekateeka kugiddukamu olwa pressure. Jukira ennaku ziweddeyo ebyo byonna ogenda bimanya. Nkuleetedde ensonga nnyingi nnyo mu updates zino oba mu mboozi eno gye njagala obeere nga ate ogoberera era saagala wabeewo nsonga yonna gy'omiisi. Nga waliwo ebigambo bya Honorable Frank Kabuye akiikirira abantu b'e Kassanda ku buli bw'enguzi era nga naye atadde Parliament ku nninga, atadde abakulu abakulembera eggwanga lino ku nninga. Jjukira ye minisita w'abavubuka mu gavumenti ey'ekisiikirize atadde abasajja bano ku nninga ku nsonga y'okubeera nti bakwatakwata basibaasiba batulugunya omuvubuka w'eggwanga erya Uganda ate nga ye mukulembeze ow'enkya okusinziira ku bakulu abo bwe bazze nga bagamba naye akombye kwerima olunaku olwaleero ayogedde mu Parliament n'ataakaka ayogedde ebigambo bingi nnyo era nga bw'ogenda okuba nga obiwulira. Omukulu amanyiddwa nga Generali Gaddafi ono nga y'omu ku bakulembera security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu General Gaddafi bangi mumumanyi ayina ebigambo naye byayogeddeko maaso awo byengenda okukuwa era obeere nga ate owuliriza bulungi nnyo mu mboozi eno gye nkuleetedde ey'olunaku olwaleero. Omukutu gwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribe nga kikole nga bulijjo bwe tutera okubeera nga ate tukutuusaako byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. No kakati tukomyewo tubeere nga ate tuwunzika olunaku n'ensonga eno unless otherwise wabula nga sinaba kubanga ngenda mu mboozi eno n'okukuleetera bye nkuleetedde yakusaba sooka okkirire wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata ku kade aka notification okwata kade ka notification ate obeera tomensinga nsonga yonna. Nja kusaba olayikinge kubanga bulijjo wentera okugamba nti gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okubeera nga etambula n'omulala n'abeera nga ate afuna amawulire nga nawe bw'ogafunye nga bwentera okugamba nti kino kisinga okusharinga twakizuula ng'okusharinga kutawanyamu kona ddala ku mikutu egya YouTube. Ne tusalawo tukusabe nga at least genda olayikinge tolina kyofiirwa wabula ate oba oyambyeko information okubeera nga etambula mu mboozi ey'olunaku olwaleero nga bwengenda okuba nga ate ngikugabanyizaako ensonga zonna obeere ng'ozifuna ku mukutu gwammwe omukutu ogwammwe ddala buli muntu yenna ampuliriza guno omukutu gugwo. So kyonna kyoyagala kikole genda mu comment section teekayo obubaka tubuulire ensonga oziraba otya tumira abantu b'otumira engeri gye guli mukutu gwammwe tugenda zisoma ng'era bwe tuzze nga tukikola. Kati kkiriza mmiremu wano ku lwendo lw'otuzzi nina wano akacupa ka lwenzooli kange kanywemu katono nnyo nzije ate mbeere nga nkuseetulira emboozi olunaku olwaleero ku mukutu ogwa Red Zone TV.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale kakati njagala tubeere nga tetusimbula mu ggulire ery'olunaku olwaleero ly'essaagala obeeko nsonga yonna gy'omisinga, saagala osagaasagane kubanga mu mboozi eno kuleetedde ebigambo bingi nnyo, naye nga bwe nkugambye nti ffe tujja n'emboozi nnyingi nnyo ze tuba twagala olunaku okubeera nga tukuwa. Waliwo munnayuganda omu ayina ebigambo bye yayogedde, asinaba kubanga ngenda ku nsonga endala yonna bannanga obuli bw'enguzi kibi. Gwali ku mukutu ogwa Region TV ampuliriza ebigambo byenjogera, kankuwa ebigambo bino obiwulirize nga bw'olayikinga, genda mu comment section teekamu obubaka tubeere nga tutambula. Nze Sebambulidde Patrick, nze mbeerawo ate omuzira ndiga kubanga nkutuusaako byonna ebigenda mu maaso ku mukutu ogwa Region TV ng'era bulijjo bwe tuzze nga tutambula, ng'era bulijjo bwe nzize nga nkutuusaako amawulire. Nakati olunaku olwaleero kkiriza mbeere nga ne bino mbikuwa, nzije oluvannyuma nzije nkuleetera ensonga za Theodore Ssekikubo ne Anita Amongo alabika nga atandise okudduka Paalamenti, alabika nga atandise okwewala Paalamenti. Ensonga eno baatugamba anyway, ensonga kanzije nayo kasooke nkulage ebigambo bino ate tubeere nga tweyongerayo. Bano abasajja bantamizza amakooti gano n'amataayi gano, babbiddemu eggwanga ne bakatagga, tewali kye batatutte. Balidde ez'abasiriimu, balidde ssente z'abalema, gwe balabirako ddala nti mulema era nazo ne bazirya. Kiki batatutte? Nze ng'ojja oyambadde akakooti kano n'akataayi kano, eno yunifoomu y'ababbi, gwe era oli bw'ogimusanga mumanya weebuuza abalaka ki? Waliwo kyaba agenda okutwalako gwe kulwawo tegeera. Tewaliwo kye batagenda kutwalako gwe munnayuganda. Bano abasajja n'evvu bajja dditwala nga bakyali mu bukooti buno mwe beerimbise n'obutaayi. Teriyo kye bagenda teesa mu Paalamenti kikuzimba, tekiriiwo. Bawunza ggwe, bano bateeseza mbuto zaabwe na famire zaabwe kuba bulungi. Kagame amadagala ge bagenda okusindikira emulago nti gyegali bajja kuteerayo feeke. Gw'omira eryayitako bo bakozesa eddamu nga weesiga abambazi b'obukooti, ng'era obeeraawo nti omuntu ayambadde akakooti nze akyandya andya kuki okuva we twayaniriza ab'obukooti n'obutaayi mu Paalamenti. Obubbi we bwatandikira abantu b'amataayi, abantu b'amakooti nevvu bagenda dibba. Gwe munnayuganda wekko olina okwebeereramu era 2026 ne woba osazeewo okudda mu kalulu weetegereza omuntu gw'olonda baakagurawundi ye eryetya esinziira wa? Ate mulekeraawo okulonda abantu abataagaggawala mu mitima, emitima gyabwe nga myavu. Omuntu ng'omutima gwe mwavu ne waba alina zikkalina mmeka ajja balyamu enkwe. Nze Temakambwe Kabejja kojja wegendereza abantu abeesibye obutaayi n'obusuutisuuti abo be babbi abasinga lwakuba tebabba nkoko, tebabba mbuzi, naye enziba gye babbamu eri ku mutendera gwa nsi yonna ate ng'egenda kwavuwaza obutaddamu yadde kudda ngulu. Wegendereza abantu b'obutaayitaayi bano n'ab'obusuuti tebalina makulu, era kaabe mwana muwala ng'onoonya musajja ategeera nodda mu b'obusuuti abo b'ab'obutaayi ojja bafunamu obuzibu. Teri musajja ategeera ng'ali mu suuti oba ttaayi. Kinonyerezeeko nze Temakambwe Kabejja kojja looya w'abasajja azikola waya wendye nansana. Yes, Sebambulidde Patrick, nze mbeerawo nga nkutuusaako by'owulira ku mukutu gaggadde ogwa Region TV. Ebigambo bw'atyo bw'abikugambye byenkakasa nti obiwulidde bulungi nnyo. Kakati nga sinnaba kubanga nkuwa ensonga ya Nnaalongo Anita Amongo akubiriza Paalamenti eno ey'e 11 eyasikira Jacobo Oulanya ku kifo kino
kubeera ng'ate akubiriza paalamenti eno akkiriza mbere ng'ate nkuwa kuzimu ku nsonga ezibadde zigenda mu maaso mu paalamenti ey'eggwanga erya Uganda naddala olunaku olwaleero. Nkugambye ngenda kukuwaawo ensonga ozeewuunye. Sipiika Anita Among kirabika nga ensonga atandise okuba nga azidduka. Paalamenti erabika nga etandise okuba nga emwokya gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Region TV. Kakati no bwetiti bwetusimbula ate okuba nga tukutuusako ensonga. Omubaka amanyiddwa nga Honorable Kabuye Frank ono nno nga mubaka mu paalamenti era nga yewomu abanga ye mubaka alina ekyafaayo akiikirira constituency bagiyita Kasanda South. Ye mubaka akyasinze obuto mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda, youngest parliamentarian wa kibiina kya National Unity Platform. Y'omu ku bantu abayina omutima omugumu naddala ku nsonga zonna zoyinza okuba nga olowoozaako, zoyinza okuba nga ali olowoozezaako, ate y'omu ku bantu abasinga okuwaayo obudde bwabwe bwe kituuka ku nsonga y'okuteesa. Honorable Kabuye Frank olunaku olwaleero engeri gyekiri nti y'omu ku bakulembeze b'abavubuka si mu kibiina kya NUP mwokka wabula ne mu paalamenti ng'era bwe nkugambye nti y'omu ku babaka ba paalamenti abasinga obuto alina ebigambo by'atadde ku ttebo eya sipiika era bino nga bikambwemukko sipiika wabanga abadde si munywevu biteekwa okuba nga bimutuusizza we bimutuusizza. Njagala nabyo mbikuwe ate oluvannyuma nzije nkuwe Kabuye Frank yaani era byafaayo ki byayina nga munnakibiina ekya National Unity Platform ng'omubaka akyasinze obuto mu paalamenti. Wuliriza mpola, tambula mpola, genda mu constitution teekamu obubaka mpola mpola, nze nzije nkuseetulire emboozi. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo Region TV kwe tuli. Frank Kabuye. Thank you, Mr. Speaker. The Honorable Minister who has read to us the statement, we do appreciate, but I also wanted to make a comment about the list of the success or the achievement that has been listed in the statement. The Minister speaks about the YLP program, which he quotes as one of the successful programs Ministry of Gender has implemented. But on the Gender Committee where we sit, this program was cut short of funding because it was non-performing. The funds that were given out to go and help the youth were all embezzled, and some of the ghost groups that were created failed to pay back the fund. That's why on the recovery, you'll find that YLP is performing very poorly and UWEP was performing way better. So I think for a program that has been listed by government and cut short of funding because of non-performing, we can't list it under the successful programs that we've given out to the youth. Also, back to the theme, Right Honorable Speaker, we are speaking about giving skills to the young people. Yes, that brings back to the mind of government that we identify and recognize many young people are short cut of the opportunities because they lack the skills. How I wish the minister could prioritize the theme by putting it in action, not just speaking. It is a shame that today we are celebrating and giving such a theme, but recently many medical interns are in cells. Many have been arrested because they are fighting for opportunities for the skills they learned in the different institutions of higher learning. It is a shame that we, the leaders, who should give these young people an opportunity to listen to them when they come out to speak about corruption. It is not about only corruption in parliament. They speak about corruption everywhere. Many funds have been listed that they have been given to us, the young people. But when you go to our districts, none of us can identify a project that is running well from the 284 billion that is claimed to have been dispersed in the Youth Livelihood Program. So I think we should give them a voice, listen to them, and also welcome their ideas. Sometimes they're advising us not to fall into the deeper pit, but by blocking them, you are giving them maybe an alternative. Thank you. Honorable Masala. Just wait. Is the Shadow Minister for Youth? Please, Shadow Minister, conclude. Thank you, Honorable Speaker, for that chance. By us failing to recognize their voices and giving them a chance to be heard, we might giving them an alternative to maybe confront us in the other way around. Also, finally,
Right Honorable Speaker, when we look at you, some of us admire the kind of leadership you offer to this house and the country. How I wish, for the many years I've joined Parliament, we've celebrated this day. And we've always had that one chief guest who is no longer relevant to the circumstances that we are passing through as a country. How I wish on this day we get young, able leaders like you. I'm also here. We have the able president of the National Unity Platform. He's an inspiration to this generation. How I wish we give such kind to go and speak to these people. Right Honorable Speaker, the day of the youth celebration is losing meaning because it is predominantly, or it is dominated by one political party. All other parties, all other youths need a voice. They need to be celebrated. Their ideas need to be heard. But when you look at the settings and the organizations, it looks like the Youth NRM Day. How I wish we give that platform that can accommodate everyone, regardless of their color, regardless of their political backgrounds, but give them a chance and also new faces to speak to them, inspire them, motivate them to be better leaders of this our country. I thank you. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ebigambo bya Honorable Frank Kabuye kakasanga obifunye bulungi nnyo era wennyini wengenda okubanga ate ntandikira ngera bulijjo bwe tutera okubeera nga ate tukola ensonga zino era nga bwe tuzitambuza kakati mukadde kano njagala kubanga nkutuusaako ebitonotono ebikwata ku Honorable Kabuye Frank gw'obadde tomanyi oba gw'obadde omanyiiko akatono. Omusajja oyo oba ngambe muvubuka oyo bamba muvodde omuvubuka oyo mu kibiina ekya National Unity Platform alina ebyafaayo bye yakola mu kalulu akawedde ku bululu 1,279 yasobola okuwangula abasajja ab'amaanyi okwali Nsubuga Semeo. Mujjukira Semeo mu biseera byatogikwatako abasajja abaawaganga, abasajja abaali ab'amaanyi, abasajja abaali tebalowooza tebasobola n'okuva mu paalamenti. Omwana Kabuye Frank kumaanyi ag'ekibiina ekya National Unity Platform nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okumwambaza obwesige yagenda n'akuŋŋaanya abavubuka banne mu bitundu by'e Kasanda ey'Amaserengeta, Kasanda South, n'asooka akukumba. Nsubuga Semeo yali ku independent yafuna obululu 8, Muhumuza Michael yali gwe baali badde KDNRM yafuna obululu 8, kati nno bawulire ne bagabanamu obululu bwabwe. Kagwa Ahmad n'afuna bwe yafuna, eyo sijja gendayo. Naye nga Kabuye Frank n'abamegga awatali muntu yenna kusigala nga akomplaininga kubanga ye Frank Kabuye omuvubuka akyasinze obuto mu parliament n'abanga yasetinga ekyafaayo ekibadde tekinnaba kubanga kibeerawo. Kabuye Frank yasinga obuto mu parliament y'eggwanga erya Uganda ene ye11 era ku kaadi ekibiina ekya National Unity Platform nga n'okwesimbawo ku kalulu kano akamuleeta okumufuula omubaka mu parliament yali akyasoma era yali ku campus gye yakukunuka gye bamukukunula bamugamba ssebo ensonga zaafuuse dda serious. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akwetaaga akulabyemu obusobozi jangu ogende omuyambeko mu kukiikirira abantu ab'e Kasanda ey'Amaserengeta. Kabuye Frank ono bamwita Kabuye Frank Kibirige, muvubuka Munnayuganda, muvubuka mulimi, musajja mulambi w'abantu abaliko abali mu bwetaavu ate nga musajja munna business oba kyoyinza okuyita businessman. Then ye mubaka akiikira Kasanda South constituency esangibwa Kasanda district eriraanye eya Patrick Nsamba era ng'eri mu district ekiikirirwa Flavia Kalule n'abagabe mu parliament eye11. Njagala okutegeeza nti Frank Kabuye ye deputy leader w'abavubuka, deputy youth leader mu Greater Mubende wansi w'ekisinde ekya People Power Movement n'ekibiina ekya National Unity Platform. Kabuye Frank ono si musajja mukulu nnyo, nange kamwakoogera mu musinga obukulu emyaka ng'ena miramba. You can imagine. Kabuye Frank yazaalibwa mu mwaka gwali gwa 1997. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa 10 omwaka gwa 1997. Nze ndi waayiri eri mu 93. Musinga emyaka giwerera ddala 4. Omusajja ono baamuzaalira mu ddwaliro ly'Emityana era ng'eyamuyambako kumuzaalibwa baali bamuyita Nansamba Margaret
eyali akola ku ddwaliro ery'Emityana nga kati bwe twogerera akola ku ddwaliro erya Kyakatebe akolera saidi z'Ekyakatebe mu Kasanda district. Kakati no yoyo Kasa amanyiddwa nga Honorable Kabuye Frank. Ebitonotono bayinza okuba nga nkuwaako ku muvubuka ono nga sinakutwala mu nsonga za Anita Amongo adduse mu Parliament. Kabuye Frank yasomera ku ssomero bayita Kyakatebe Primary School. Kati musekerere ffe abasomera mu kyalo wuliriza ze nasomera ku Buzibazi Primary School era lino essomero ndimanyi Kyakatebe Primary School. Honorable Kabuye Frank kwe yasomera n'atulira P7 mwaka gwa 2010. Imagine 2010 ndowooza nze nalinga mu senior salinga mu senior 3 awo yali ku ssomero olwavaawo n'agenda ku ssomero bayita Freema Day and Boarding Primary School era Emityana. Eno yagenda n'asoma ku Mityana Modern Secondary School eno gye yafunira senior ey'okuna mu mwaka gwa 2014. Frank Kabuye mu 2014 yali atula senior 4 nganze gw'owuliriza ntula senior ya mukaaga. Wuliriza yavaawo n'agenda ku Lubiri SS n'atula senior ey'omukaaga 2016 olwo nganze ndi ku Muteesa nyingidde Lwakimbi Gamba. Yagenda Makerere University n'asoma Business Statistics era n'atikkirwa mu mwaka gwa 2022 nkugambye Kabuye Frank yagenda okufuuka omubaka mu Parliament ng'ali ku campus asoma era degree ye mu Business Statistics e Makerere University yagifuna mu mwaka gwa 2022 naye ate nga yali yawangula akalulu mu 2021. Wetwogerera Kabuye Frank akola Masters degree era mu Business Statistics. Onaawulira ekibiina ekya National Unity Platform. Frank Kabuye ali mu kola Masters mu Business Statistics. Agenda kubeera alina Masters degree oba degree ye ey'okubiri oyo gwolaba amanyiddwa nga Frank Kabuye. Mukutu gwa Redzone TV tugenda kuba nga tutambula butyo mpola mpola. Sijja ndowooza musussaawo nnyo nja kuba musunsudde nnyo omusajja amanyiddwa nga Frank Kabuye. Kakati njagala kutwalako mu Parliament nga bwe nkutegeezezza ensonga eziri mu Parliament si nnyangu. Omukyala agikubiriza amanyiddwa nga Anita Amongo Nalongo erabika nga ebibye si birungi yadde akatono oluvannyuma lw'abasajja abaali enguzi baamuzaalidde ebitukula. Obunkenke okutya n'okwekengera obujjudde mu office ya Speaker bumuleetedde okuba nga Parliament atandise okujeewala. Omubaka Theodore Ssekikubo ne banne bamutaddeko akazito. Ngenda kujja mbikunnyonnyole gwampuliriza. Akazito ke bamutaddeko keeko emikono ba signatures ze baasobola okuŋŋaanya okuviira ddala mu babaka ba Parliament abasukka ne mu 180 newankubadde nga mu kutandika baali beetaaga emikono 177 gyokka wabula basobodde okuŋŋaanya emikono egisukka mu 180. Mukutu gwa Redzone TV. Speaker Anita Amongo ali mu kattu kanzije tubeere ate nga tunyumya emboozi eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nankuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale tukyagenda mu maaso ojja kunsonyiwako akayiseemu naye embeera bwetyo bweri omanyi tuwogera nnyo ate tukoowa nnyo nga tusaka amawulire gano naye ekyo tujja kutambula mpola mpola. Omukyala Nalongo Anita Amongo akubiriza Parliament eye-11 eyasikira obanga yaddira mbigere omugenzi Jacob Olanya eyali yamaze okubanga ate ava mu bulamu obw'ensi eno. Obunkenke okutya okwekweka n'obutamanya kigenda kubanga kiddako bwe buli mu nsawo ya Anita Amongo oba bwe buli mu gganduula ezo z'olaba zayambala tezikyanywera olw'ensonga nti obunkenke okutya n'okweralikirira bijjudde oluvannyuma lw'emikono egya Ssekikubo ku petition ey'okugoba ababaka bano ba commissioners abana okubajja mu office yaabwe oba office zaabwe ez'aba commissioner. Kugambye petition eno tegoba babaka mu Parliament ng'abamu babadde bakigamba. Petition egoba ba commissioners mu office zaabwe nga ba commissioner.
babeere nga tebakyasobola kuzituulamu, wabula balina kubanga basigala ng'ababaka abali ordinary, ng'ababaka ba bulijjo nga takyali commissioner. Ebimu ku bintu ne baba babasuuzizza bingi nnyo. Kakati omukulu amanyirwa nga Theodore Ssekikubo avuddeyo n'annyonnyola nti sipiika tumunoonya abuze. Sipiika tugezaako mutegeeza akwate ensonga eno nga bw'erina okuba nga ekwatibwa. Anita Amongo talina waalabikira mu nsonga zino, naye ng'ate etteeka ligamba bwe riti nti bw'oba oleeta petitioni kati ng'eyo gye baaleeta ba Ssekikubo ng'emikono gimaze okuba nga giwera, nga bwe yagikuŋŋaanya n'ajja n'alangirira nti emikono giweddeyo, akwata origino olupapula ababaka ba palamenti kwe baasayininganga. Origino eyo n'agitwala n'agikwasa officially kiraaka wa palamenti, era kiraaka bwe bagimuwa lisiti eyo ey'emikono gy'ababaka nga bamuwa origino copy ng'emikono girimu peeni, era kiraaka omulimu gwe gwaba alina gwe bagumu gwokka kukwata lisiti eyo n'agenda n'infominga ababaka abo oba bakommissioners abo nga bwe babawandiikidde, nga bwe kigambibwa nti bwe baba bagenda okuggibwamu obwesige aba alina okubawandiikira n'abategeeza nti bassebo ekyamazima emikono giweze era essaawa yonna mugenda kuggibwa mu ofiisi zammwe nga bakomishona. Oluvannyuma lw'okuwandiikira ababaka abo era nga n'ebbaluwa twagikusomera emabegako awo, kakasa nga oba obadde otugoberera bino byonna bye njogerako wabitegeera bulungi nnyo. Theodore Ssekikubo agamba nti kiraaka wa palamenti amanyiddwa nga Adolf Mwesigye oluvannyuma lw'okuwandiikira ababaka bano yawandiikira sipiika era omulimu gwe ye yali agukoze, kubanga bw'omalaawo owandiikira sipiika Anita Amongo n'omutegeeza nti nnyabo abasajja emikono bagiwezezza, era oluvannyuma lw'okuweza emikono ekiddako kyakuyita palamenti oba obategeeze onotifyinge palamenti nti bannange essaawa yonna tugenda kuba nga tuteesa ku nsonga eno. N'olwekyo ababaka ne babeera nga bakimanyi, abagenda ewala ne batatambula, abalina emirimu ne bafikisinga, ne baba nga kwolwo olunaku babeerawo olwo akakuŋŋunta ne katandika, oba kuwanika mikono oba bayita mu security ballot ne baba nga balonda akalulu ako abagamba nti ababaka bano bagobwe ne muwanika emikono. Kale nno ne bakulaba abantu bewammwe nti gw'ogamba tebagobwa, kitegeeza oba wagidde enguzi. Kati oluvannyuma lw'oku sources okuvayo ne ziraga nti ababaka ebitundu ebisinga obungi mu palamenti balabika bagenda kulonda ababaka bano bagobwe, Anita Amongo ye yasazeewo azanye jangu nkwekule. Kigambibwa nti yeekwese takyasobola kwogera na Ssekikubo n'amutegeeza, kubanga kigambibwa nti singa kiraaka wa palamenti afuna ebbaluwa okuva ewa Ssekikubo oba omubaka yenna aba akulembedde petition, waweebwayo ennaku 14 zokka palamenti n'eba ng'etuula ensonga eno n'eva mu ddiiro. Kakati gwampuliriza ku mukutu guno oluvannyuma lw'ennaku 14 ne baba nga bano tebakyakkirizibwa kubeera nga baakisesinga ofiisi ezo nga bakomishona. Ssekikubo agamba Anita Amongo yeekwese, talinawo alabikirako, yagaanye okujja, yagaanye okubuulira palamenti nti bannange mu nnaku 14 kubanga abalina obba communicatingira officially ti mu nnaku 14 okuva kati tugenda kutuula, tugenda kuba nga tutuuza palamenti eno tusobole okubeera nga ate tugoba ababaka bano bakomishona mu ofiisi zaabwe ez'obwa komishona. Ebigambo bya Ssekikubo bye njagala okuba nga nkuwawulirize, saagala mbeere nga mwogerera. Oluvannyuma lw'ebigambo bya Ssekikubo ngenda kukomawo n'obubaka bwammwe nga bwe nakugambye nti eyo eba nteekateeka yaffe wano ku mukutu ogwa Red Zone TV nti ku nkomerero ey'amawulire ge tuba tukuleetedde tusoma obubaka bwammwe bw'oba wataddeyo. So kati bw'atannateekako bubwo buteekeko, then mawulire agaddako ojja kuba obuwulira, oba otumira muntu, oba owabula mukutu gwa Red Zone TV, oba olina mawulire g'oyagala kubanga otuwa, oba olina nsonga gy'oyagala tukubaganyeeko birowoozo, eno y'ekkubo ly'olina okukozesa n'ogenda n'oba nga ate oteekayo obubaka bwo ne butuuka bulungi nnyo, naffe ne tubutuusa gy'oyagala butuuke. Ssebambulire Patrick Nzendiwo, mukutu gwa Red Zone TV, kankomewo n'obubaka bwammwe, kankulekere ebigambo bya Theodore Ssekikubo, omubaka akiikira abantu b'Olwemiyaga ate nga yakulembedde okukuba oba okufuna emikono egy'okugoba ababaka bano. Akwa Parliament tulina essanyu okutegeeza bannansi nti ogugwe yagukola, kiraako omulimu gwe yagukoze, kubanga mu ssaawa 24 yabadde amaze okutuusa motion yaffe eri sipiika. Kati ekiba kiddirira, sipiika talina kyakwekwasa kirala kyonna, alina okulaba nga mu nnaku 14 motion agiteeka dda pepe. Kati we twogerera ebula ennaku 10 naye
tuwulidde okunyolwa nti ennaku 10 ezibuzeeyo sipiika tannafuna budde kufulumya ekirangiriro ekitegeeza paalamenti mu butongole nti mu lunaku z'omwezi bweziti paalamenti egenda kutuula eteese motion y'okujja obwesige mu bakamisona baffe honorable Mathias Mpuuga, honorable Afoyechad Esther, honorable Prosa Kampulira ne honorable Solomon Sirwani. Mu kiseera kino sipiika yandibadde afunya notisi kubanga ababaka balindirire ku mpimpi baleme kulaga wala. Abagenda entero likome wali ekajjansi mukomewo. Abagenda e Masaka mukome luka yaawo wajja kumala mukomewo. Bannayuganda bamemba wa paalamenti babeere kumpi. Tumazeeko wiikenda yiino sipiika asirise tatubuulidde paalamenti etuula ddi. Ate yeetaaga ebeere ya kibwatukiro mulundi gumu. Yeetaaga ababaka ba paalamenti bategeezebwe, beetegeke, baleete obujulizi, baleete byonna bye baagala okuteesaako. Kino ekiti tulagala kukiraba nga kigenze mu maaso. Olwaleero lwakutaano ennaku ziyise 4 esigadde 10 zokka. Tetwagala kusikira mu nsonga eno. Tumusaba tutegeeze mangu ddi paalamenti lw'eneetuula. Ereme kuba ya surprise. Tutegeddeko n'ekirala ababaka bagenda kubawa obugendogendo mu trips bwe baba bategekedde muveewo temuvaawo. Ababaka baleme kudda bwewa ggwanga. Bwe mubanga mugenze mukomewo kubanga eggwanga lyonna lyategeera nti notisi weeri. Guno gwe mulimu omukulu ogw'okulwanyisa obukenuzi mu paalamenti ne Uganda yonna. Tekiyina kuba ku paalamenti yokka. Uganda ekaaba olw'obukenuzi. Temutambula temugeza ne mutambula abageze ddala salama mukomeewo. Wane Nairobi mulimba ne ku saa 12 olinnyeenyenyi n'okomawo. Temutuulayo mukomeewo kubanga omulimu guli wano ogw'okukola. Tusaba ababaka ba paalamenti musigaleewo. Bonna bonna ababaka ba paalamenti bajje. Kale, Region TV Kwoli webale kubanga okyaliko. Tukyagenda maaso n'okubanga ate tukuweereza byonna ebijja bye twagala obeere nga ate tomisinga nga bulijjo bubaka bwammwe bwe mba ngenzeemu ku nkomerero eya updates ze mba nkuleetedde. Mukutu gwa Region TV ate na subscribe nga kikole ensonga nga zino zonna obeere nga ate tomisinga otambule nga naffe. Tumukunde Shamel ogamba otya webale kubanga ogoberera n'agamba if you want to take the parliament out let them take it to Kololo and this time they should give Ugandans to express their problems. Wakitegedde bw'atyo bw'agambye Tumukunde Chanel webale kubanga ogoberera. Dekalaze Spire webale kubanga naawe obeerako agambye yo parliament ya Museveni kisassalala kyennyini bamuyise Tumukunde no bamuyise Dekalaze Spire agambye parliament ya Uganda kisassalala kyennyini tekyayina mulamwa. Webale kubanga ogoberera muganda wange Spire Bekalaze yonna gy'osinza okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Kakoza Andrew ogamba otya agambye Ssennyonyi webale kubanga ate okyaliko agambye atya. Anyway, message etuuse tugende mu maaso. Bekalaze webale kubanga okyaliko ani omulala ono ataddeko obubaka. Rose Gate webale kubanga naye kuoli ye Rose agamba naye basajja mmwe temuyiga akasente kammwe bakalya mwegatte kwekalakaasa tununule ensi yaffe. Bwatyo bw'abagambye abadde bamuyita Rose webale kubanga gy'oli gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Rose Nambus naye n'agamba tayebwa talabanga enguudo mu Kampala mbi. Bwatyo bw'agambye nti ye tayebwa talaba nti mu Kampala enguudo mbi. Bamuyise Nambus Rose webale kubanga gy'oli kyambadde Godfrey nga bulijjo muganda ng'ogamba otya agamba tukwagala nnyo ssebo twetaaga ababaka bwe batyo. Kyambadde Godfrey yasinzidde gyasinzidde nabanga ate agoberera ng'era bulijjo omusajja ono waffe nnyo webale kubanga obeerako. Nantongo Jeni ogamba otya mwannyinaze kansubire oli bulungi nnyo ensi ekutwala etya n'agamba naye bannayuganda bano abanyarwanda bwe batulaba okusirika batuyita basiru. Bamuyise Nantongo Jeni
akutereddewo ekibuuzo ekyo bwe batulaba batuyita basiru. Sabano Madina we bali kubanga obeerako mukutu gwa Red Zone TV kyokola kya mutawaana nnyo. Ate ani ono Masibo Rehema agamba yagoba mpuuga. She was Dr. Zedriga. Yeah, Dr. Zedriga yagoba mpuuga kubwa bamugoba emirundi egiwera. Mpuuga Zedriga inawe yamugoba ne Nambesha inawe yamugoba. Jabbi kunnyonnyola ono nagamba thank you Red Zone TV for updates. Naye totaddeeko linnya Susan Globasera we bali kubanga obeerako naga why mobile parliament, lwaki mutambuza parliament okugitwala mu bitundu ebyenjawulo mukolere bukolezi bantu. Susan Globasera ababuuza abategeeza we bali kubanga obeerako byonna gy'osinzira okubanga ogoberera. Ate omukutu ogwa Red Zone TV bannange olwaleero ndowooza wano wengenda okubanga nkoma tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates eziddako. Sebambulidde Patrick nze mbeere mabega w'omuzindaalo okubanga nkutuusaako buli ekijja kyonna kyemba nfunye ne saagala kikuyisaako nenjagala tukigabane ffenna. Neebaza Mama Kevin okubanga ogoberera omukutu guno kansubire eggulire lino gyaddiwulira. Mukama Katonda akukuume webale kubanga ogoberera emikutu gyaffe ate n'osaasaanya enjiri eya enkyukakyuka. Kyonna kyokola Mukama akikusasulire. Oli wa mutawaana nnyo na buli muntu yenna agoberera emikutu gyaffe n'obeerawo ate n'ossaako obubaka bwo n'obeerawo ate n'osheyalinga oba ekintu kyonna ky'oba okola nga kigattako kyokola kya mutawaana nnyo. Mukama Katonda abankuumire tuwuliziganye mu updates eziddako. Red Zone TV kwali Sebambulidde Patrick nze mbeerawo tugenda kubanga ate tukomawo n'ensonga endala.